Makindye Division y'emu ku ggombolola ezikola Kampala District era ng'ekolebwa emiruka 22 okuli Kansanga, Luwafu, Kibuye, Katwe, Lukuli, Buziga, Kibuli, Kisugu, Wabigalo n'emirala era nga buli muluka gukiikirirwa kansala ku Makindye Division Council. Nesibyo Plot Kansala LC5 amani gamwe ekalulu kakwe I, Awis Bashir Solomon affirm that I give Okuva ekisanja kya 2021-2026 bwe kyatandika omulimu gw'abakansala bano tegubeerangako mwangu nga bwe baasuubira. Tulengezza nfunye ekisanja kyange kino ekyamazima tekibadde kyangu. Obukulembeze bubeeramu obusozi n'obulipo n'ebirala naye twebaza Katonda ntusobodde okubaako bye tusobola okukolera abantu. Bano bagamba basanze ebizibu bingi era ng'ebimu ku byo mwe muli okugibwako obumu ku buyinza obwabaweebwa ssemateeka era nga kino kireese enzigotta mu buweereza bwabwe. Okusomozebwa kwe tufunye nga bakulembeze mu kino ekisanja 2026 ekyamazima batunafunyizza nnyo naddala ffe abalondebwa abantu. Tetulina buyinza nga bakansalazi kugombolola magombolola g'omu kibuga tetulina buyinza. Aspirations zaffe zibeera waggulu ne mujja mu kanso ne mudeliberatinga mu committees ne mubiyisa mu kanso ne bituuka okubibanja ne bibeera nga tebikoze bwe tutyo ne tubeera nga challenge eyo ebadde nnene nnyo gye tuli. Basuubizibwa n'okuddizibwa obuyinza ng'ekisanja kino kyakajja kitandike naye kituuse n'okuggwako nga mpaawo kikoleddwa. Tusuubiza okutuddiza obuyinza ku magombolola nga twakayingira mu kisanja naye tugenda kumaliriza obuyinza tebukomyewo ku magombolola. Ne twesanga nga programu za gavumenti ezisinga obungi bakansalazi gavumenti yabasuula ebbali. Tugulobye n'obuyinza ntuwa obuyinza naye ng'obuyinza tebwasigalayo waggulu mu central government, so kitukosezza nnyo. LC3 councillors mu butuufu simanyi lwaki gavumenti eteekawo n'ekifo kino kubanga tebabawa buyinza, tebalina kye basobola kukola, tubeerawo nga ba puppets. Ye kansala akiikirira Kansanga ku Makindye Division agamba nti abantu babasuubiramu bingi naye ng'obuvunaanyizibwa gavumenti yabawa butono ddala. Kino kituuka n'okubalowoozesa nti bakansala be balina obbabeererawo mu nsonga ng'ez'okufiirwa, okusoma n'ebirala kyokka ng'obuvunaanyizibwa bwabwe bwogera kirala. Ebizibu bye tusanga nti abantu batusuubiramu bingi nnyo ku gurawundi naye ate gavumenti obuvunaanyizibwa yagoba kutono. Omuntu amanyi nti bw'anaaba afiiriddwa gwe kansala ojja kumuweererawo, bw'anaaba alwaziza kansala olina okumuweererawo, naye ate obuvunaanyizibwa bwaffe mu gavumenti ate bwogera kirala kusinziira ku tteeka. Ekisanja kino kyakajja kitandike bano baafuna obuzibu mu kutuusa services ku bantu baabwe olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyali kikyali mu ggwanga lyattu Uganda. Okuyonja ebitundu byabwe bye bakiikirira oba emiruka kino kikyali kizibu ky'amaanyi nnyo olw'akasasiro abonyaabonya abantu baabwe naddala abo ababeera mu bitundu eby'omugotteko. Ebizibu by'ensinganye saabiisi kasasiro abantu bange babonaabona nnyo. Mu kitundu nganze kyentwala kitundu kya mugotteko ate abantu tebeesobola bulungi. Twabasuubiza okukola ku nsonga y'akasasiro okulaba nga tubaddiza ku musolo gwe basasula, tulabe ng'emmotoka at least buli wiiki eyitamu n'ebajjako kasasiro. Bagamba nti ebimotoka ebiyoola kasasiro mu ggombolola y'e Makindye bitono ddala era nga bwe batuuka okubisabayo basabibwa amafuta kye bayita ekikyamu. Tugenda okutuuka okwagala okuleeta emmotoka ejje mu bantu kasasiro nga batugamba tewali mafuta, ate leero tebaakoze
ne tusanga okusoomoozebwa ng'ate abantu basasula omusolo. Amafuta abasajja bambi batukako nga amafuta tegabamala n'emmotoka ntono. Twagala gavumenti etwongere ku mmotoka sobola okubeera nga tuwa abantu baffe saaviisi. Ebyo byonna nga bikyali awo bo bakansala abava mu bibiina ebivuganya gavumenti oba giyite opposition side bagamba nti baggyibwa mu pulogulaamu za gavumenti omuli PDM, Palikimodo, Emyoga era nga bino babiwa ba sayidi emu eya NRM. Engaawo eri nti gavumenti ya NRM wesanga nga puroguramu za gavumenti eza wansi eteekamu abantu baayo aba NRM. Puroguramu nga eya PDM, ey'Emyoga. Gaffe bakansalazi naddala ffe abakibiina kya National Unity Platform tuli hands off eyes on whereby PDM tetubimanyi tubiwulira buwulizi tetuli included wabula ate netuwekanga ng'ate webiggwa abantu baffe bamala okubeera nga tebabenefitinzeemu ne bajja ate gyoli ne bakubuza kansala ate nga nze saafuna entekano aka parish model challenge ebaddemu ekyo nti bakiteeka ku sayidi ne bakiwa pati emu ffe bannabyabufuzi abagwa mu patizi endala ne tuba nga abantu baffe tebaganyuddwamu ekintu bakifuula kyabwe nga bo n'osanga nga pati emu yebadde ebenefitinga mu kintu ekyo. Ekizibu ekirala kye kya gavumenti okubayisaamu amaaso baba bagwa ku ludda olugivuganya. Puroguramu za gavumenti nze nga kansala sisobola zituusa wansi nti gavumenti wezijja waggulu engeri gye baziteekateeka ebuuka amacyo n'egitwala yeyo yennyini wansi nekozesa parish chief n'aba LCs abamu aba naddala LC2 emiruka. Bano bagamba nti gavumenti yabasuula bbali n'ekwata obuvunaanyizibwa bwabwe n'ebuwa bakiyamaani ba NRM kyokka oluvannyuma ate n'ebasaba okukola accountability. Wesanga nga puroguramu za gavumenti eza wansi eteekamu abantu baayo aba NRM gamba nga ba chairpersons ba NRM wesanga nga ba chairpersons ba LC2 abasinga obungi ba NRM ffe bakansalazi batusuulira ddala ebbali kale nga kitubeerera kizibu okulondoola okulaba ani gwe baawa ssente ani ataazi gwe bataawa obuzibu bwava ku ki naye ojja kutuuka ekiseera nga ate batugamba nti tukola accountability. Bano basabye gavumenti okukyusa mu nkola yaayo era ne bategeeza nti nabo be yawa obwesige okutuusa services mu bantu nabo tebakikoze badda mu kwekkusa mbuto zaabwe. Era tusaba gavumenti nze kulwange nsaba gavumenti ebeere ng'ekyusa mu kintu kino kubanga n'abantu be baawa okutuukirira abantu ku ground mbu ba ssente za PDM abantu ssente balidde endye ekyamazima bazitadde mu families zaabwe abantu tebalaba ku ssente za PDM omuntu owa wansi yeeyongedde okubeerera ddala omunaku asembayo. Nkubiriza abakulembeze bannange nti mu kaseera kano akakanayo kyani ke tugendamu mulabye baatugassa emiruka era bagezaako okulanga batunafuyiza ddala. Every honorable one bring this house to order. Brian Nsubuga, MRU TV.